PM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Kubanti mutulaba mukutuguli mugwa na Mukamooli onakulwaliro nsinzidde wano ku Power King onakulwaliro lunaku lwera lwakuna bagane comedy night oche nga bulijjo wano wetubeera wetukozesa onakulwaliro lubeera lwakuna buli lunaku lwakuna tubeera ne MC Mariachi atubeera ne ba comedians abenjawulo njala kutumirako manager Gerard onakulwaliro agambye nti Jimso akankoye ku tickets era nga abatulaba zino tickets ziri bbiri olibadde okuba nti oba oli awo you inbox me anesobola okuba nti nkwayo ku ticket nga gwe atuwagira mpola mpola parking esangibwa ku munaku zibajje kubawa ticket tubawe ticket tobo usete ntonezo kuchenda line up jenda byo naye tubaweeyo so bwe nali yandaba oliwadde mbokumpa inbox ne kwa ticket nosobola kuba nti ojola parking ebyanene tsezejalo buli wakusatu wabirawo ekikadde wojja n'owuliza ku music wetabu ate nga kwolo bakuwa bucket night osobola okunywa omwenge gonna gw'oyagala ku mutwalo ogumu kitulu bakuwa chupa 5 olunaku lubeera lwakuna yes olunaku lubeera lwakuna tusobola tubeera wano ne comedy night kogatta ne surprise artists abenjawulo so oliwadde mbokuba nti oyitawo okulwokutaano tubeera ne kibayita TikTok night ate nga nakuza omwezi 3 ogw'omukaaga kigenda kuyitirira because tulina mukyala mukulu amanyikiddwa nga the boss manager Vinka ate nga tugenda kubeera ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Chris Evans Kawesi so bwe TikTok yonna ali eyo ayagala ba TikTok abenjawulo n'abayimbi abenjawulo ennaku z'omwezi zigenda kubeera 3 ku Power King abente b'amaanyi kati Kawesi naye wanti so ojja kujja wano olabe ku bayimbi okuyingira just mutwalo okuyingira mutwalo waliwo ekyebiri VIP owa table tusobola okuba nti ojja n'olaba prices wetambula olunaku lw'omukaaga bakubira music gosinga okwagala music okuva mu Uganda embuli w'eggwanga so eno kibayita parking Sunday obeerawo live band akukola nakulaba Kaluna mu biru abaana ba Uganda Mukamooli Haruna twali naye wano namushutingira wano yes badde mbuuza wano Haruna mu biru yaliwo ddi yabeerawo ku Sunday then nemisa ku Uganda Mukamooli ne Misa Kisemakula era abana ba footage oyo Misa Kisemakula yakola performance yetabbe nnyo gye tugenda okuba nti tuteekayo mulabire ku Papa Misa anina mukulu wange mukwano gwange mamuyita Luchamzi Jonathan yakola ku Metro FM ko Gatatagi TV omusajja ono amanye ebintu bingi ebyenjawulo bwoba tunulira bannamawulire simalaga kyaza bannamawulire ekyenyagala okuba nti omanya kyobola bakulu ku channel ojja kulabako James Probert ojja kulabako Jonathan ojja kulabako Kasuku olabe Edisend olabe nange ne weekly yinti za mawulire sigasomanga oli talented mu ekyo nzisomanga mawulire kati lwaki wajja mu bya marketing kati wajja tukola sports n'okuyingira amawulire anti kakati omanyi kati sports olina okubanga omumanyi sports tomukola bukozi kituufu ekyo nsomya amawulire kati ngenze ntandise okukola sports era tukulaba netugamba ono bya bitabo abijingirira ne sports okibaddemu okiraba okimanyi okoze okitegeera emizannyo gyenyigiddemu naye kakati ffe wano ebintu byetukolakola ojja kwesanga ebiseera ebisinga obungi nga abantu agenda na bitabo kati kimuso bino ebintu bya entertainment sobola genda kusoma naye ngenda kukola masters tewetaaga genda kukola masters for my personal reasons tebalina gundi buli muyimbi yasoma tasobola kumalako ngenze nsose soma music ekitegeera jona kati tunabagenda wala kansoke ntumireko omukyala gwe bayita Momo ku kamera bamuyita Morini akola no ku parking mukwano gwange nno my day crash ne wankubadde nga ate yagaana ebintu by'okumuganza yagamba nti Jimson da tolina ssente ne ngamba kansi nonje baby naye nkutumiddeko nnyo Momo wonna wooli
kwagala nnyo. Olunaku lwa leero James Jonathan agakagwa tulina abalwadde babiri. Betty Kamya Bamudusizza Muddwaliro. Betty Kamya aliko mu FDC n'akola ekibiina kye bakiyita Alliance for bali bakiyita batya Federal Alliance ate n'amala n'adda mu NRM. Omukyalo ono yasooka nga akola mu zoo Uganda Wildlife Center Entebbe nga gyakulira eyo we yavaayo ne yeegatta ku reform agenda era n'abeera nga envo wa pulezidenti wa FDC mu biseera ebyo kati Kigundu waafa olujiyenero gwayimbako nti naggwamu nga Kigundu biki mu kayimba akamu olowooza nti yalowooza nti yagenda okuddira okuba vice president wa Besigye ebiseera ebyo yali president wa FDC yalowooza nti automatically bagenda kimuwa addire Kigundu ng'agamba Betty Kamya ng'agamba nti ekifo kibaddemu Muganda so kati ne bateekawo omusoga Salamu Musumba nti nange nina okuba nga nkiddamu ate era ogw'omukyala webityo naye kya vice president wa FDC wano mu Buganda nga woolaba nti waliwo aba vice president nga wa Eastern Region kati mu biseera kino mu FDC ye Salamu Musumba Proscovia abaddeko n'okumala ebbanga tebamukyusa ku kino ekya Buganda kati vice president aliko wa FDC ye Elias Ogwawo tetujja kuddamu ebyo byamawanga Buganda musoga twagala jeno awo tuveewo kiki ekitulumya kiki ekiruma omukyalo oyo Betty Kamya yakafuna omulimu mu gavumenti yakye ya Museveni yali avumirira ebbanga engeri gye siri musawo teyakafuna okuva yafuna last term azenga kyagwa kasiba nti oyamukuba mu 2016 akalulu n'akkiriza n'afukamira nebamuwa minisita wa Kampala era ennaku weyava ku bwa Kampala n'agenda mu Landi Obuganda bwamunyigira nnyo Obuganda bwamunyigira banyiige naawe oba banyiiga tosobola kulya mu Buganda bukwe ng'okolagana n'omuntu atunda Obuganda okubumalawo banyiige oba banyiiga akati omanyi bano abantu banyiiga n'ebitaliimu abantu bagenda babagamba nti bwe tukuwa mu 2016 togikwatako abantu ne batagikwatako ate bwe batuuka ne babakuba bakasiba nti abo kati kyekyabakuba babagamba togikwatako natagikwatako yagikwatako era kasiba nti waliwo lwali gye yakubaawo bakubiramu abantu amasasi naki nedda bino ebintu olaba era lwaki tugenda kufuna nnyo bannabyabufuzi nga buli w'omuwa bwoti agamba waayi bano abantu tebeesigika kansooka endye nange nekkuse nga oli ne wamuleetera ddiiru bwetegerimu akasente oli aba agenda kulya ebyobufuzi jjo na mulimu tewali muntu ajja akolera muntu gimuso kati kankubulire ensi ezikuze mu demokrasiya akuze abakulembeze ab'amaanyi abali grounded ku policy ebintu bino nsiba mbikugamba lwakuba vidiyo ezo tuyagala ziteeka gimuso vidiyo ezo abantu tuyagala zibateerayo edita wange amanyikiddwa nga Rokan David ngenda kusaba vidiyo za Jona zibeera so sensitive ebiseera ebisinga nawe atulaba njagala mutandike mugobere conversation gyembeera n'abantu ab'enjawulo mu nsengejjere Jona y'omu ku bantu abala reasoninga nga byenjagala simanyi gwe bw'okikyoza so Jona last gundi twangamba naye sagala kugenda eyo njagala kutubeera mbadde nkuwa ku gundi mbadde ngenda kuzayo wa Besigye nesagala abantu mu nsi demokrasiya mwakuze abantu abeera mu bifo ebyo byolaba ebiri sensitive okuba nga oteeseza eggwanga okulumya poliisi egenda okukola amateeka okubaga amateeka olina okuba nga oli grounded ku bintu ng'omaze ebbanga experience tefa ekiyingibwa kiseera kitono nnyo kyobola nga abantu ebiseera ebisinga baba bakulu mu poliisi atuuka nga omutima gw'eggwanga gwe gumudrivinga kakati ffe politics waffe aliwo kati bino ebiseera tugamba tumuwagenda alyeko si kugamba nti naye kati olaba omuntu nti bw'atandika kati olubwama gwe okimanyi
weyagendera mu parliament bamutwalayo nga zeze nange Saamu Wakalulu kubanze nondera Lubaga South Saamu Wakalulu naye Katolubwama emyaka egyo gye yamalayo ko mu parliament okimanyi boddamu okumutunuulira booti n'ogamba naye Katolubwama abakuba mu mbeera eno bakumoludinga bakutadde kakiiko kano ogenda ovaayo nga sebo banguseeko emyaka gy'omala kati Kasibante yali atuuse ku level w'otandikira okugamba naye Kasibante agenda afuukira ddala senior legislator nga teweetaaga ate kujjayo muntu atandise okuba grounded atandika okubanga kuba bw'obeera mu parliament ekisanja ekisooka ekyo oba oyiga ebintu bingi nnyo era abantu bangi nnyo bagenda ne bakulonda nga bagamba oyo abasse n'atuuka wali n'ogamba omusajja nga tetumulaba ono omusajja mbayirawo omubiri omumanyi mbayirawo omubiri ono weekawemba mbamanyi naawe mbamanyi ajona tubaawo twalifokasize nnyo omanyi olandaga nnyo ku Kamya njagala ebintu obisale nga kati Beti Kamya anti ekizibu ky'okubanga ebintu olina bingi anti bw'obuzibu olandaga naye Beti Kamya kati nze g'obuuza nti kiki ekimuluma nina eddwaliro Simanyi, but what could be the reason? Because omanyi mwe bajimuso wano bye mubeera wano nga Power King mwagala nnyo kuba ku nsolobotto n'okubira ddala ku nsolobotto kakati ssebo gwe kiki olowooza ekimuluma sooka ombuulire Uganda waliwo policy emezeewo nti bw'otunuulira aba prominent politician bwe batuukako ebizibu ebiseera ebisinga for example ngenda kuwa abantu abamanyiseeko ababakugu for example waliwo omukulu amanyikiddwa nga Nobo Mayombo omujjukira yafa way back bw'otunuulira incident ya Nebanda Serena Nebanda yaliko omuti w'Ebutaleja ngenda kugattira munnabyafu omujjasi amanyikiddwa nga Arona Nyakairima yafiira ku Nyonyi at the same time ngenda kuwa example ya Jacob Olanyeri recently mpola nti bano bonna enfa yaabwe oba oliawo erikuwa akabuuza nti ebiseera ebisinga bagamba nti babawadde butoba gavumenti yebasse so ne maama alitwala Kadaga bwe yalwala mu kawo ne bagamba nti oba oliawo ne bagamba nti omukulu ayinza okubanga amukuttemu. So I want to ask this question. Beti Kamya muloge bamuwadde butwa uba bulwadde bwa ddala, what could be the reason? Because omukyala abadde asavinga bulungi from nowhere bamutuusiza ku kitanda nedowooza okusookera ddala Kusase yabadde muyise Kusase akakiiko ka parliament kakulemberwa Joel Senyonyi kati yabadde muyise ngeyagala kumubuuza okusookera ddala omuntu kyalina okumanya Kusase akakiiko kanoonyereza ku bitongole bya gavumenti ebyenjawulo ne institutions okitegeera obukiiko obwenjawulo obuteekerawo commissions ez'enjawulo eziteekebwawo authorities okitegeera so Kusase ebyo byebe efokasingako okuba ng'enoonyerezaako naye Kusase yabadde muyise ku kiseera kye we yali mu ministry eya lands ebyamataka yabadde muyise balina ensonga zibaagala okubanga bamubuuza ku ludda olwo naye muyambi we n'abategeeza nti mulwadde yaguddewo dda ku kitanda era ali bubi ku kitanda naye saagala kuba nnyo bantu batali sensitive mu bulwadde bw'abantu nti omuntu yenna alwala era Beti Kamya abaddeko ne background y'okuba nga alwala mu campaign ya 2011 we yali anoonya akalulu Beti Kamya yagwawo ku kitanda campaign ezo zamuyisa bubi era bwe yazivaanamu ng'anafuye nnyo in fact ezo ze campaign abantu bwe bagambira mbu watandikira okuba n'akakwate ku NRM nti oba Sale yamuyamba nnyo omwezi campaign naki n'okumuyamba okumuddaabulula naki era akalu ka 2016 oba wakalaba Beti Kamya kalinamu pompu nga sente aziteekeramu ddala kyobola bagamba nti Sale yali amutadde Kasibante n'akabba Kasibante kiba kizibu nnyo Beti Kamya gomanya akantu ke yakola akalulu ako Kasibante Beti Kamya yagenda n'agamba bannamawulire ab'ennaggulu awo ennaku ezo baali wano ku Kira Road media center okitegeera
n'abawa bwino nga abalaganga akalulu akawangudde era ne bamugamba oyo alinze bulinzi kulayira nakulangirirwa kakiiko ka byakulonda naye akalulu akamazi kakati kasiba nti ye DRA forms zonna yali azigadalinze nga ziriko n'emikono egy'aba electoral commission okitegeera beti kame batuuka wali ku kitebe oba balira akalulu mu Kampala bamugamba madamu Betty go DRA forms zofunye okuva mu ba agent bo ziriwa nga Betty Kamya DRA forms zayagala zijjayo nga tayagala kuzijjayo kasiba nti nakubawo ezize kakati n'akakiiko ne kaverifying nga ezakasiba nti ki ntuufu bagenda okubala akalulu akali ku DRA forms kasiba nti zayina n'akakiiko zebayina nga kasiba nti awangudde akalulu kati Betty Kamya yavaawo bubi kugundi kutale center bwati tuddaawo lwaki buli parliament wegezaako okuyita abakungu ng'oba oli awo balina ebintu bibabuusabuusa reports ezirimu ebituli ne bayita abamu balwala ngenda ku example ya Brian White anti yagenda mu maaso n'ayitibwa parliament ku musango gw'obuliisamaanyi oba guyite rep n'atalabika era Brian White yagenda mu nakasero n'agira nanti bali bamunoonyereza n'agira n'atalabika olwaleero amataka g'abantu gabbibwa okitegedde era nga abantu bangi abalikolekemeyo question yange bulungi amataka g'abantu gabbibwa mu kiseera Betty Kamya waberedde mu ofiisi even before that naye nga mu period eyo yabadde mu gundi amataka gabbibwa so kati lwaki akakiiko akakulirwa omukulu Joel Ssenyonyi abasajja balina okubamuyita okumuuso yasoya ebibuuzo lwaki alwala kino ekintu kinaakomawa mu bannayuganda kubanga leka ensonga eziseriyasi abantu bazizanyiramu nga ripooti ki eyalekwe gomanyi ripooti wano ezikolebwa waliwo ey'abakatuntu gye baakola awo katuntu ng'akyalina egundi oyo anitamu nga be bakulira kosase Mugisha muntu yali president wa FDC yali yabawadde akakiiko ako bagenda ne bakola ripooti ng'erina ebintu byeraga ng'erecommendinga n'okurecommendinga nti commission ezo zirina okuggibwawo authority ezo nga woolaba UNRA eyo ne ziteekebwa mu ministries ez'enjawulo ng'eraga ssente naki bakola recommendations nyingi naye kolowooza ebyo ebintu nti wiilu ya implementation y'ebintu ebyo okunoonyereza kumaze okubaawo kati nja kukubuuza nti gwawulirako ku report ey'okufa kwa Kayiira naye wali owuliddeko wonna weevaayo ne bagipublicizinga ne bagiteekawo okubuulira ddala ekyava mu ripooti eyo naki okitegeera kwegamba nti bino ebintu Betty Kamya okugenda kwe mu kakiiko buli bwe kinaaba nga kivaayo kirina abanene bekyagala okuba nga bakwatako ate naddala ku Apex nti kosase ne weenaakola ripooti ezenkana ki nga abakulembeze abali ku Apex y'eggwanga eno waggulu be basinga okuba nga bali implicated gw'omanyi ebintu bya Greenland Bank engeri gye yatwalibwamu naki ebintu ebyali awo ne kooti bye yali ezudde omulamuzi nti yatuuka n'okuyimiriza omusango ng'atuuse wagenda okuba nga asalirawo omusango n'alinnya n'agenda nti yagenze gavumenti yamusindisa eyongera okusoma omukutu nkubuulira ebintu gukyali Uganda Mukamooli ebiri mu ggwanga lyaffe nina muganda wange amanyikiddwa nga kati Betty Kamya kyayinza okuba nga yeewala Betty Kamya kyayinza okuba nga that is wabanga afeekinzeemu ekyobulwadde saagala kugamba nti afeekinze njala kutwala nina question yawo wabanga afeekinze ye kyeyeewala kuba implicated ku Hansard ya parliament nti kino ne kino parliament nti okunoonyereza kwa parliament kwakuimplicatinze mu kibba ttaka oba mu ddiiru z'ettaka ezaali inappropriate mu ngeri emu oba endala so Betty Kamya kyayinza okuba nga yeewala naye tekiyinza kuba longo nti kosase ne weenaamala ekiseera nga egize okitegedde nti obukiiko buno parliament nayo
Besigye atera okukozesa akantu kano nti parliament naye walking stick ya Mr. Museveni nti kyayagala kikole kyekiba kigenda okukola. So Betty Kamya waba tannatuuka kuba gavumenti nga mwami Museveni si yayagadde omunyiga era bijja kuvaayo nga biraga nti ne binavaayo nga bimu implicatinga era jasigala nga free woman yekolera emirimu gye nga bwayagala. Ate era Betty Kamya ne we yali mu ministry ya gundi era ojja kwesanga nga ebintu ebyo okolera ku ntoli z'abali gutusobola kukola bibyo nga gwe. Omukutu gukyali Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantami Jimso namukwano gwange amanyikiddwa nga Charles Jonathan Anthony omusajja ono oyinza njagala okuwaamu akatono ng'omanyi Betty Kamya ojjukira we yagamba wano mu bino ebya corruption naki nga aleeta enteekateeka ey'okugira simanya abantu ba gavumenti balangirira obugagga bwabwe buli omu biki bumanyibwe ko mwami Museveni ebintu ebyo genda kumpola oyingirira so wano omusajja okyali ku Uganda Mukamooli ndina muganda wange amanyikiddwa nga Charles Jonathan tugenda kwogera ku nsonga z'ebifuzi endala ezikuta akati mu ggwanga lyati Uganda bwe twogerera mutabanyi wa Yoweri Habura Kaguta Museveni amanyikiddwa nga Muhoozi Kainerugaba olutalo ne Bobi Wine oluli ku Twitter oli akunabuzula sala era nga bino nno tebikyali just byakubuuza nti kisaawa zino tulaba abalwanira entebe mu 2026 bali babiri. I don't know whether Muhoozi will appear on ballot or will use bullet, but the question is who is gonna be the next president. I don't know whether Bobi Wine Muhoozi will appear on the ballot paper or he's going to use bullet. Now Muhoozi ageze kututa n'agamba ni waliwo katuni kali kagundi nawe kali kakono by the way sijifuddeko because in this world waliwo omwana eyafudde bamuyita Elia yafudde Said Soroti. So like there are some things I don't want even to speak about, but my interest is here. Is Muhoozi going to take power in elections, or that guy is going to use bullet, or is use such force or wangula? Once again the me and my younger brother Kabobi arguing over who can fill my father's shoes. Thanks the best artist in Uganda, Chintu Bwacho natandika katuni n'abaana this is my mose this is my size keep it nga Bobi Wine alina engato enene Muhoozi eno ya Museveni Muhoozi kiki ekigere kyekyegeraganya mu ngato ya kitaawe abantu balageeko gonavaawo. We are talking about this. I hope you are seeing bulungi nnyo kyekyo engato ya kitange yeno producer ogenda kumpatira tweet ya Muhoozi cheke. So omukulu n'agamba me and my young brother Kabobi were arguing over who can fill my father's shoe. Thanks the best artist in Uganda Chintu. Then Bobi Wine n'ajaba, I'm not your brother, I'm not competing for your father's shoes. You are entitled to Museveni's shoes, cows and even his heart. One mistake you make is to think that Uganda is one of your father's properties for you to inherit. Nsonga enyangu yangu musajja mukulu amanyikiddwa nga Kainerugaba Muhoozi omutabanyi wa Kaleche muzzukulu wa Kalecheeze oyani ayogera bwati yerumbuye sijja kugira nga lumbuye avaayo atulaga nti oba oliawo mutabanyi wa mukulu avaayo n'agamba nti nze ne muganda wange Bobi Wine nga tugezaako okuba ntuuka yani asobola okuba nti oba oliawo atuukira nga aba asobola okuba nti atuukiza asobola okuyingira mu bigere bya Muhoozi obukulu okuba nti afiringa ebigato bya Muhoozi bya Museveni. Then musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine n'avaayo n'amugamba nti Muhoozi njagala okimanye nti oli waddembe okuba nti olina obuyinza bwonna okusikira ebintu bya kitaawo, olina okuva ku nte oli waddembe okuba nti osikira engatto oba oli awo n'ebintu ebirala, naye
ensobi gyokola kwe kulowooza nti Uganda yemu ku byobugagga oba ebyobusika byosobola okusikira okuva ku kitaawo. Namutegeeza nti Uganda si ya jjajjaawe era ng'abantu basobola okuba nti obaoliawo bareactinga ku tweet eno mpola mpola, era tweet eno zezimu ezitasinza okuba nti zitrendinga ku Twitter so far Mos and 7. Eno tweet gyolaba erina retweets mutwalo erina likes mutwalo gumu mu kakaaga mu point 8 tukoledde erina retweets 15 ekikulaga nti obaoliawo bannayuganda ekwatibwako nnyo waggulu. Mu 7 saawa zino abantu bamutunuulidde sokoleke malayo question yange. Mu 7 bamutunuulidde okuba nti bamusikira ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine, ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Kainerugaba Muhoozi, ate nga zesemutemu tuwulira nti ne Mukodomi amanyikiddwa nga Lwaboogo yali mu race ero era nga Lwaboogo abamutuukiriddeko abali okumpi bagamba nti yeyita president anytime to be. Who is going to take over Uganda after mu 7 2026? Shall we see General Kainerugaba Muhoozi ku ballot paper? Shall we see Mukodomi wa Muhoozi kugata balamu ba Natasha amanyikiddwa nga Lwaboogo ku paper? Tujja kulaba Bobi Wine ku paper? Abo bonna we bajja ani awangula olutalo lwa Bobi ne Muhoozi lulaga ki? Tutandikirawo John. Nze kankubuulire kino Jimuso. Bannayuganda mukkiriza nnyo okubatwalira ewamu ne babateeka buli muntu wayagala. Oli wayagadde obateeka wabateeka. Nze mu mikutu gyange egimu ebintu byentera okuba nga mpandiika akalulu kano we kagwa omanyi nakugamba nti either directly oba indirectly Kyagulanyi yamakingibwa mu 7. Yes, yamukola okitegeera especially the 2018 saga nti eyo eyaluwa nenkuwa ekifaananyi nenkugamba nti obululu buno bu by-elections obwaddibwamu Museveni yawa mileage Kyagulanyi okumulaga nti osobola okunkuba mu kalulu okitegeera nti n'akalulu kaaluwa abantu abasinga obungi abakasiyano waddiri eyawangula akalulu ako Bobi Wine gwe yali awagira bonna abasinga baasibibwa ne bakamalako nga bali mu makomera amagye nga ge gali kukuuma obululu naki naye akalulu tekakwatirwamu kasiyano wadde n'akola ki n'awangula. Nenkugamba nti mu recent by-election ey'ekayunga wano akalulu kano akaakaggwa ensi yonna ndowooza omuntu tusuubire nti at least amaaso kyegali gatulaga okitegeera nti ensi kye yali eraba nti ekayunga nti nakwedde tikyekuwetaagisa nnyo rocket science ng'okulaba nti nakwedde ono obuwagizi abuyina mu district yeno okitegeera naye kati kiri ekyogamba by ballot or bullet nakwedde ne bamukuba akalulu okitegeera nti Museveni waaba yeetaagira akalulu ajja kawangula either mumaanyi oba mu byabulijjo. Kiri kye yakola mu Arua era abantu kye baagula ennyo nti kaabakkirizise nti musobola omukuba mu kalulu. Already waliwo omuntu eyali agamba nti Museveni okumukuba akalulu akulangirire ekyo tekigenda kubaayo nkiregezezzaako mututte mu makooti mutukoze eki naye ekyakalulu kirabika nga kyo tekijja kubaawo nti Museveni omuwangule mu kalulu. Besigye kakati gwe okugjawo sayingi ya Besigye kkiriza ono ajja omupya ow'amaddu ow'amatanta mukkirizise nti gweosobola okunkuba mu kalulu oli byayogera biki bibye era n'enjogera yaliwo nti akalulu bakataweze okitegeera nti akalulu bakataweze kakati Bobi Wine bamaze omukuriyetinga naki azze mu kalulu nga ye naye alina expectations nti ono omusajja mukubyeko obululu ngenda mubakubira akalulu era ndowooza wakiwulira engeri negyeyayogeranga ng'akulaga akalulu bakikigenda mubakubira akalulu bino siri mu byabali ng'agamba nti ye Besigye abadde azannya aleese eki
eryanyi naye reality yasetinga in ebyabesigye ne bitandika okukomawo ng'akalulu kawedde Besigye bye yamugambanga nti omusajja oyo akalulu gwe olaba oyagadde otegeka ekivulu kyo ennamboole n'akugaana golowooza woona awangula akalulu n'akulangirira biki ebyo byonna ne bikomawo kati Bobi Wine fast forward ebyo ebintu nga bimaze okukomawo abantu nga bagenze mu nyiike bagamba naye ddala kirabika akalulu tikagenda kukola ki kutwala Museveni okola otya nti ne abantu Bobi Wine abadde abataddemu embeera nti tumutwala amaanyi gabawedde kati okola otya osetinga in batoni endala eya Muhoozi ti Muhoozi ajja kakati anti luli wabanga Museveni mubadde mugamba Museveni ono agenda kaluba taakubike kalulu kati nga mugamba Muhoozi naye Muhoozi just change of name na personality oba Muhoozi azze mu 2026 oba tazze okitegeera kiba change of guard nti katono nnyo koba okyusiza ne system gye baoperatingiramu esigala nti yemu kakati soko owulirize nkugambye nti ekintu kyakalulu okikulowoozesaamu naki kakati wano Bobi Wine ye waali akifunamu either way buli weyanyigira mu kalulu asigala akipinga relevance ye kuba kakati gwe nze naawe fenna tukimanyi nti Bobi Wine status gye yaliko financially socially tekyali yemu yachanginga as a billionaire okitegeera nti kati okusigala nga oba Museveni azzeemu kuvuganya na Museveni oba Muhoozi ya Bobi Wine kimukolera newankubadde akimanyi teweerabisa nnyo mu kamera tujja kubyogera ku gundi nyabo famota otujja kumulamwa tugende omwana we simumanyiri tugende omanyi wemba point ingira gwe onzizazza wabbali tugende nomala kakati acreatinze situation abantu baweddemu amaanyi after 2021 anyizeewo ekya Muhoozi bakugamba abakubira Muhoozi ekikopo ngono kabando ono weegundi mubende eyo yagamba nti oba ki waliwo abatakikkiriza naye Muhoozi agenda kuba ku ballot kati Muhoozi niwaatabaako ku ballot okitegeera kikugenda kukola sensi nti mugenda kugamba naye munaaye ate wayinza okubaawo omukisa Museveni yalabika anafuye nnyo kakati ate ono Muhoozi obazze oba tazze ne most likely abasetinga obwongo bwammwe mindset egambe nti Muhoozi ajja muddemu okufuna embavu ezigamba nti akaluka 2026 tulina okukola ki okawangula kuba kati ate ono Muhoozi kazze naye kiri ekibuuzo kyobuuza nti Muhoozi asobola okuba Bobi Wine ate Bobi Wine yawangula ddi akaluka pulezidenti ne bamulangirira kale naye tebamulangirira nga kyegamba ekyekibatalinga kimusuulira njagala obuuza ekibuuzo ng'otegedde bulungi byeŋŋamba sokoleke ogusizi kino nti owangudde akalulu kyekimatalinga alangiriddwa akakiiko n'alayira oba okuba mu mindset y'abantu nti gwawangudde naye nga toli mu ntebe kyekimatalinga kisooka omuwulire ekimatalinga kwe kuba nti owangudde ne bakulangirira n'olayira n'ofuga president n'ofuga kyekyo ekimatalinga but my question is bw'olaba Bobi Wine is a new face in politics newankubadde kati experience gyalina esingako eya Muhoozi tulaba Muhoozi omupya mu byobufuzi ebyomu kwogera n'ebyomukulabibwa mu bantu newankubadde nga abadde mu byobufuzi mu magye gimuso kimwerabira ekibuuzo kyo kwegamba kyaddiddwamu dda nkulaga Museveni atujjeko ebyakugamba nti Museveni tawangulwa naye tubawadde race bagenze waliwo fair ground anti byebyo byonzizaamu ebinyiiza n'okunyiiza tubadde mu Museveni
igwe ebyo byogamba biri mu fantasy world ono tuli mu reality okitegeera biri mu fantasy world simanyi kale tugambe nti baba wadde nga bali ku gundi yemu ani agenda obibawa naye Jona bamulowooza Museveni agenda fuga Uganda ye Katonda yekka oba mu family egenda ofuga si kyenkugambye nkunnyonnyodde kugamba there can be some force of change esobola okujja ne bagenda nga tebabbye kalulu njagala tugifuule sivo nga ddi wekyabeerawo nti avuganya Museveni oweebwa ebbeetu lyerimu naye nga bw'ogamba nti ngenda consultinga just ku balonzi mbabuuze bannaye nzijja oba sijja nawe ndaba nga afunye ka mobile money okitegeera nga obabuuza nti bannaye nzijja oba sijja ani gwe baali bakkiriza mbabaziwa mulaba Besigye mu 2001 emiggo gyakwebuuza just ku bantu tibannaye nzijja oba sijja tebakukkiriza okitegeera tewali kakati as early as 2001 ebyo bintu tebiriyo semwogerere ebintu bibamu bigge ebintu bibamukolako ku bawagizi as early as 1996 okulonda mu gavumenti ya Museveni ekwasooka okubaawo nga bamaze otudingisa azze mu 86 ne bamala ebbanga lya myaka nga 9 awo simanyi tutereza constitution simanyi tukola kino simanyi tugira kimanyi Museveni we yali ava mu nsigo yagamba nti nze bannaye nze ebyokukulembera ebyo ebyobufuzi byammwe sibiriimu nze kasita tumala wano tujja kgenda mpozi tuyambeko gundi Nelson Mandela South Africa mu apartheid tugoba abazungu naye nze ebyokukulembera obamala okuwamba nga alayirirawo okitegeera so tewabaddeewo gwanga nti akuze naye gundi mugabe omanyi ba revolutionary bano tasobola kubeera era myaka abiri gijja tekisoboka kizibu so kati eno reality we can't tell naye kizibu ekyokubaawo egyo emyaka okitegeera naye kyengezako okulaga jimuso onzikiriza okwogera obulungi kyengezako okulaga nti nawankubadde tekisoboka nawe ba revolutionary baagala nnyo bakululirira kuki paka watuuka nga asobola okukkiriza ebintu bye ono gundi ono mukyala wa Mugabe okimanyi yali atuuse ng'agenda kukulembera abasajja abalwana ne Mugabe ne bagamba naye kiki kino webabiyingiriramu ne bamugamba oba tubyagala byakuswaza tuyambe gusayininga busayininzi wano nti ovuddeko mirembe tetukukase tukkirizise embeera endala egende maaso munanga gwajja akole ki afuge alayire naye yali ayagala bbuwa gundi olwo nga omukyala yamutegeerera bw'oluuzinga mayinzi abasajja abo baprotectinga nnyo ekitiibwa kyabo babakulemberedde ebbanga soka owulirize jimuso onzikirize nziguse ensonga omuntu ategeere eddala kye ŋŋamba nti abasajja bano bakkiririza nnyo mu bantu abakulembedde Museveni oyo abantu bangi nnyo abali attached ne ku kyali eruweero aba NRM ba historical bangi bajja kubeerawo nnyo nga bagamba nti waba muwooza ajja muzeeyi yeyongereyo okitegeera soka owulirize ebyo bigenda kuddiramu ebibuuzo soka owulirize nadduli ogenda muleeta naye anti ontabula mbanduka kukuddiramu ebibuuzo byo byonna nti abantu abo baba comfortable nnyo n'omukulembeze waabwe kati Museveni kyagezaako okugezaako ogenda bajenero nabalabyawo nga babalitaalingisa abasinga obungi bajenwe kakati agenda akiwanvuya ekikuddamu ekibuuzo kyo nti abo abantu ba revolutionary nga olaba Bamugabe paka nga balabye nti takyategeera bulungi bintu bino bwe bayinza okutandika omugamba muzeeyi tuviire nga bwe twakkaanya ono akwatemu naye nga bwe kiri kati olaba nti atandise ekyo kidizayininga nti wanaatuukira mu mbeera eyo ate nga omutabani anywezezza nnyo kakati wano Museveni gwe kyobuuza Museveni akyajja mugundi
nti bano abalala bonna abandi badde nga baleeta ogundi eryanyi nakigolaba erwe lwasobola okuvaayo n'agamba nti Muhoozi sigenda kukusekendinga okitegeera nti kati wekituuse abasinga obungi abandi badde ab'amaanyi abali mu Kasaka mu Luweero babagenze babakuba tteke tebaliiwo nga Zimbabwe wekyali nti Mugabe yali yeekumiddeko abantu abo nga bakyaliwo bamubeereddewo naki kati bo we baatuuka ne balaba nga musajja waabwe agenze ebintu takyabitegeera bulungi olw'obukadde ne bamugamba muzeeyi katuteekewo ono kasita naye waffe naye wa kintu naye kakati gweolaba abasajja bonna nga we baali Kateega yabaafa olaba engeri gye bamugira Babesigye bali eno wabbali sisitimu yonna bagikola ki bagibakubamu bagize ate n'emyaka gikoze ki gibagenzeeko kati Museveni nze ndowooza mu 2026 Museveni ajja naye abaseetinga bazzaamu kiri kuba mugambye naye omusajja ono kati mugenda kwewandiisa nga mugamba Muhoozi yajja era ne Bobi Wine akyagala okusigala nga naye afiitingwamu eyo biiru kyova olaba Red Pepper yali estopinze n'okufuluma naye ag'omunkubo nga galaga nti babanyigamu baddemu bafulumye bw'osoma Red Pepper ensangi zino byebaako byebyo Muhoozi anaasobola Bobi bateekawo ogundi eyo ba-influencing opinion eyo eya Muhoozi Bobi naye mu sisitimu eno yemu yennyini either Muhoozi azze oba tazze sisitimu tefevalinga muntu kujja kuvuganya basajja bano mu kalulu obakube kuba tewali kikyukamu nakati obudde buno okwetalako obwetazi wuno Besigye leero wetwogerera avuddeyo ko n'agenda ekasanga kyogamba abantu bannange tulina okulwana emiwendo giri waggulu tulina kutuula tulina okwerwanako ne bakunyiga kakati gwe nga ayagala okuwamba obuyinza bagenda kukkiriza kutambula kyogamba mu sisitimu ey'omunda temulimu bako nga bwolaba abali e Zimbabwe nti omuntu basobola okujja n'akola byonna byako ne bagamba nti tojja tumanyiire bonna ba system kisoboka okuba nga musobola okwekuba ne ba insider naye abantu abo abalala kati nga bwe bagambye ku Lwabongo mu kifaananyi kyange nze ngaabirabira ewala Lwabongo talina influence mu kintu ekikuumiddewo Museveni ebbanga n'ebbanga tatosobola kugamba nti Lwabongo alina influence mu magye ekintu ekyo ekikuumiddewo Museveni ebbanga n'ebbanga okusinga Muhoozi Kainerugaba igwe n'oba n'ebitabo bye kwaba abantu bonna teri asinga kakati Besigye medical doctor musawo kakati osobola omuteekawo ne Museveni mu byebitabo ne Museveni alina ki emondo kakati kyenkugamba bamukuuma anti nga era gundi komandi evaawa buko Jonah, when you look at this thing, but when okuddamu Muhoozi, don't you think that agezezako kuba making making Muhoozi relevant n'okuba nti amupushing ate anti naye kyayagala kimugasa anti kakati iye akulaga etugenda kuba tuvuganya generation ono musobola biki in fact abo abantu bonna nze wembanga engaba bubone ku 10 bonna bali biro 10. Why do you say like that? bonna lwaki oyisaamu abantu bonna yendowooza yange nzi bonna mbagambye Muhoozi ne Bobi Wine we okitegeera bonna ensonga engeri gye bazigulwa ne kibayinza otuleyingira nze nkugambye abo bonna babiri nga batutaddeawo mu debate twogere ku national issues otuzidde rebalatingeko tuteekewo policies zaffe biki abo tebasobola kunkuba ababa tebasobola kunkuba naye bo bebali mu kifaananyi bino ebya Uganda byakwepositioninga nakulaganga gwaliwo
naye kwabo bonna zijuzi nali nkugamba nti abo abantu bonna nga wobalaba ze tosobola kuŋŋamba nti ffe wano preferable option bwe tuba nga tugamba nti twagala omuntu avaako mu Central Region bwe twagala okumulisa eri eggwanga lyonna tumulageyo nungamba osobola okumisinga erinnya lya Lukwago waggulu, osobola okumisinga erinnya lya Ssemujju Ŋŋanda, osobola okumisinga erinnya lya Matayasi Mpuuga. Mpuuga ngamba well ayinza okuba bino kyogeza kugamba nkimanyi nti eno side gyali neno gyali naye okuba grounded ku police okuze mu police ne mubukulembeze ng'osobola okubeerawo n'oformulating ekintu ne kivaayo kwegamba abantu kyenkugamba abantu tebakyagala bamasuti ati nkugamba jimuso obukoowu bwo kati okimanyi waliwo akantu akanyumira ennyo tumala okulonda mu 2021 abaana ne balyoka bagamba waliwo akasajja ka kansala kali kwero sexi lyawe erungujja kati nga kabadde kenyigira nnyo bintu bino kasasiro naki so nga akasajja bamala oba ne DP ekamya tiketi oba biki nga bakakuba akalulu kati bamalirize bayitawo emyezi kasasiro ng'ayitiridde eri ku bantu bagenda kutiikinga gundi tusaba ku maloboozi katono wansi abamaza wayiseewo emyezi kasasiro abantu ng'abayitiriddeko ne bagamba naye mukimanyi naye twakola ensonga akasajja kaffe akatuyambanga kasasiro twagenda kutiikinga ambuleera ne tukeerabira kakati ono gwe twalonda tetuddangamu kumulaba okitegeera so ebyo ebintu ebyokukyamuukirira n'ogamba ensi wenaaba tennava ku byakucamuukirira ne tugaana okutandika okulondola ne tugamba naye n'omusajja ali grounded nnyo ku police akuze ne tukola ki nga tukyali byakucamuukirira tugenda kweyongera okutomera era kyannaku nnyo nti kati ebyobufuzi byaffe bi-influencingibwa opinion abantu abali biropa mu byagundi abantu abali biropa mu mbeera ey'ebyobukulembeze kuba bonna oli muhoozi bamujingire omanye okuba built bakujingiridde bujingiriza alinga bino amatooke gegundi fia owekawanda tojja kisusa katukomaawo Bobi Wine tukomewo mpola mu part 2 omukutu guli mugwa Uganda Mukamooli bampitanta mu kimuso akatukomewo mu part 2.